Toddamu kuntekamu ebintu byo. Bakulya bwogu. Toddamu kuntekamu bintu byo. Ali n'abamulya ye yabasindiikirizanga. Akusanga oli ku mirimu gyo n'akutekamu amabere n'akwekikamu. Sajja gino kulanga afunyemu ekirowoozo naye kino kinnamagwata la soya kimu. Abantu ye banyigiriza ofunamu ebyo ebirowoozo bw'ebityo. Ate nakugamba yabassa ku kisenge. Mwana kugana. Oyo sibeerwa kyabeeranga. Bwe lwanyumyako omwana oyo nampeteramu. Lwaki ompeebuulanga otyo? Bagambe muno jjajja wange nange. Yage mbumubuuza ono. Mbu baatulya. Bannaye nedda baakulya. Nedda bannange. Nedda bannange. Obiganye. Bannaye dijje. Bannange taata nti yangaana okwogerako ekyo ekyana kye. Anti kikofiira yayola ekyo ekyana. Nakisula mu galagize. Era ne ku kifaananyi kya dijje ekyo ekyana kyaliko. Mu New Stars Production. Ekyo ekyana kyalingayo. Kati bannange. Ate taata nze naye yansobera. Alinga wakira ekyo ekyana. Ekyana kivaako kivaana kisadaganyako ebigambo. Bw'ekyo ono tagamba muno muleke. Muno kyokka kino kigambako muno muleke. Kyana gwenze nvaako nneka. Bannange. Aliwo omuntu akwesibako mpaka kataago. Nga Vanessa bwe yeesibye ku Bulunoke. Yaani oyo? Mukyala Bulunoke. Nedda towemula. Gambe yali accident ya Bulunoke. She's accident. Ekiro kimwaba mukazi wo. Taata abantu bonna bwayendako ku campus bakazi bo. Bannange. Hani naba ofiira ku munno. Toyina be wayendako. Bruno yagamba kyali ekiro kimu. Jesi yalagajjala mu bulagajjazi. Ate yagamba bamuwa caliform omwana. Najikola kutataaganya mu. Nga be munyiiza nga ngenda njogera ebigambo byange babitema tema nga babiteeka ku TikTok. Nga bitambula buli wamu. Kyova abagambye abakadonkamu bakozesa. Tewali buzibu kaseera kyogedde gwe basinga okukozesa era n'enkula mugiraba. Ate bakozesa bate n'otabako kitundu kigejja. Shalom, enjala ennuma nange sinaakulya. So tukoze endagala ne Naalongo. Tontabaala. Siri kutabaala. Tekuddamu kwogera ku Fangoni. Gyesonyiwe. Bw'oba gwe wagireeta gizeeyo. Obuyambi bwonna bwe wali obawadde weebale toyongera. Toteekako ate ebyo ku ndagaano yaffe. Wali wadde okyogedde bulungi. Anti kubanga kati endagaano nagwe nakulekera. Ogitta buli naawe nsaba kino kiveeko. Nali njogeddeko oyo omuntu wo babeere empafu. Saamwesonyiwa. Ate endagaano ogitta by'oyongeramu. Ate kati lwaki gwe tewesonyiwa abantu bange? Kati endagaano tugikoze tekuddamu kwogera ku Fangoni. Toddamu. Sigenda kuddamu kwogera ku Fangoni. Gyesonyiwe. Kiwedde ekyo. Siba. Kola ebibyo. Endagaano ewe. Naye bakube n'empisa endala. Endagaano ogitta. Ogisaamu ebirumira. Wagala okudda mu geji ya Megatron. Megatron yalina omumwa. Kiri kimwa. Megatron yansinga ekimwa naawe. Megatron kyagenda otukola. Anya guno ogwa waggulu guno. Megatron tanywa buugi. Muli kuyiika bbiri. Tumaze wadde tumaze okukola endagaano. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Totupa ku Sauzeleti. Ndowooza babanja Max Fund. Kasola be yessimu. Amagabuli mbosevinga mu Luganda mbutayido. Wanje Chelsea. Naalongo limba nange. Wira sente yange Chelsea. Naalonga osevinga. Wira sente yange. Meka? Bisatwana? Million. Kale bazirete. Kusatu bibiri? Bazikuwe. Waniguza gonje gula kuganda clays. Kale kanzije. Soko mugaso kolinde ko. Kale. Genda ku factory wenyini. Erweza clays. Wakwenye clays wenyini ya ugendoze gula factory price. Yeah. Bazikwera ku bibiri something abibi. Serious? Kyobolaga. Ndi muzimbi mmanyi okuzimba byokuzimba immanyi. Tugende maso. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Eto wana anti olibyo kuzimba immanyi ngozimba zina nyumba za mwamba. Mukwano. Shalom bosanga omuntu ngazimba kana ne basenge kimu ne deal. Bwabanga ayogera otula ku chapa. Tofuna nko chance kujanko wenzimba. Yandi badde nja kugamba.
abantu bakiriya lingi oli ku frame nina unit mukaaga kati awo Shalom mpabula nina unit mukaaga ninda kwanzinonewa kati zawo nina unit mukaaga bulungi eriko phrase kati anti bwe tunataka okwewana mu byobugaga no sikwewana nkubulya kyenzimba n'olabako naga twakikola tutya agule wedde yasinga so genda ku factory bosanga ayina ebizibu nga nakana gyatunda gigule mangu togulanga nyumba yo tanyumba batona attachment nalo ngale nyumba enewedde obona byojjukira nje sigula nyumba ewedde ayinza Shalom nyine nyumba mwenda ati mwe muli balogo kati mwe mujja kujja muziroge ne kati nze tugende ku kyatulese kuba kati okunja Samira ennyumba yagala nje ezimbire empube enkole ki ate Shalom mbadde njagala speed ye y'omumwa obeeko wogikomya ng'oyogera n'abantu abamu otandise ontwalaganya nga gotalinaako kakwate ekyo njagala oyogere sente z'obanja aliye nenze kusasula $5 million yakutwalira ki njagala kumpa sente zimpe $5 million Shalom osusse Shalom ayina eddagala lyo lyerigeza emikingiri egyo omuntu bwana avaayo ng'akukeera ku makya nattuntu ng'avuma bulandi yo n'awulira oti njagala tukole endagaano olwaleero weesonyiwe alien bw'oba obadde omuwa kantu ng'amasanyaze go geego tomwongera muleke agwe era ekindeese sipidi nga nze kukuvuma ebimu byange ebisembayo ngende kubanga nyina n'ebizibu olwedde nyina ebizibu byange Shalom nakutunuulidde manyi mwe ne Megaton tere bavuganya batya mu nsonga z'emimwa oli ali kuyiika 2 goli ku 5 naye mbadde nsaba emimwa gyabwe mugifuge Megaton nsinga omumwa Megaton alina omumwa mukwano tuli ng'oluva anti ogwa Megaton mwene ate yagwe yagamba kuleberamu era kati jogera nkwetegereza Megaton yansi mukwano mwa kwange simu nene nze mali tejali bwegiti kamukobe nina gikuba mpiso kati nga lwaki ogejje okube oteka musende nana sugar mami ajagala nga jimukolera ki ajagala ogiwuuta era naye yali musiru nabwo mukwano Megaton alina omumwa mubuuze buli eno bweguti neno jange misamusa kati mwe bwagikuba empiso negisibira nnyo ku alien skin alien skin yagaba kuba empiso mu mumwa lwaki ogujja ku sugar mami yagukozesa ogukosa nnyo ku bantu abatagukusabye njagala kukitegeera otabusoli mukambwe kubanga Shalom lwaki ovuma nga alien buli kati navumye ku alien n'otukanoga nti mulalu omulalu akola alien byakoze omulalu akuba emumwa empiso wakati omuntu enowa person like you otandika otogenda mu ddwaliro abantu bekuba bageze bwe naawe Megaton kwata naawe tubeewo ekimwa kyo wagejesa kigejesi ogwa Megaton muzaale nagambye bamutwale bamukebere ku mutwe lwaki tebasoosayo gwe yagezza omumwa nedda byayogera abiwuli ogamba ekyabazinga ntwala omukisa kutegeeza nalongo sengole veina agamba mbunze kabaka wa Buganda gw'omuganda Shalom njagala obeeko kyotegeera mu nsi abantu tebalina kuyita mu capacity yo yakutunda maanyi ga kisajja ku survivinga tebalina kujja nze kubawa kyogero nga nze mbu ayimirirewo buli muntu alina bw'atambuza obulamu bwe ekirala toli musoga sigwa mutuufu wa bayombera nakakwate ku basoga nakakwate ku basoga mukwano bagajjese emimwa nabakwate ku basoga bakiranti bange abasoga banda banene okufa obufi nawe olwekyo powers ali obweru ndaba okufa omukisa okutegeeza nti abasoga bwe bakuba alien kyogamba yadde oli musiru owagira abasoga batte omuntu nga tanakyabakoze kuba yali ava kuyimba wamulaba nti yayomba nabo bayabakuba njagala Shalom okkiriza nti ekiro kibi kibeera kibi nga tobako kyakyobikkirira leka oli agwe bakuba amayinja afafagane n'abagamukuba naye ajjemu obwakabaka ajjemu obwakyabazinga kati gwedeyo wali ku mpisa y'omumwa yaweddeko tukusasulire nalongo eddiini obuwangwa Shalom omuntu yenna bwemusanga nga nze ngamba nyina obuzibu ne Shalom twompa amagezi nze sirina buzibu ku alien obuyina sibulina nali ngenze kwa alien omukazi gwayina ayina binakedi 2 neipusi twandika nti yayenda ku mukazi wo naye abakazi batono yabakulekera nsinga obukulu basi bakwagala mukazi wo yaberekereza n'agamba batono ba Shalom kati bakusingise obudde nasize obusungu bunuma nga njagala kujja kiggwe leero ombulire Shalom oyagala ki mumpa abakadongo nalongo gwe tunabyogera ng'otabuka nja kugamba amazima agaluma ekikusumbwamu annyina zaabala tebakikugamba oliko obulemu bwaki ate olaba omumwa bagukuba empiso amaaso gali mu galubindi kati toteredde kati abakadongamu olebeddeko nabo essaala gye nkusabira Shalom
funa business obereko n'abakadongo kamu babi andi nge sala yokaje nkusabira nze bwe nsanga omuntu nga agamba tebandi bakoze bati musabire saleji kolagana ko nabo nkolagane agikapo oyo si wakadongo kamu kyamutomera agikapo kyamutomera butomezi si yakadongo kamu omutuufu kadongo kamu omutuufu alina bannannyini bo bano bagegenyi agikapo ayimba kadongo kamu nalo kati toza kusomesa kadongo kamu bebanjola oyagala bansomesa ngugambye agikapo mugegenyi mbuza lwaki nti mu bikolwa by'abakadongo kamu abatuufu talinako n'ekitya yayimba kitegeze yakwata kubo kyama yenda kubeera wa bandi gwe Shalom konzata kategedde obanza tategedde anti yatotegeera oli mulwadde jako galubindi fango nyine kusindise jako galubindi kunyonyola ebintu bino olekeraawo okwenyiganyiga mutalo zotakola ki kali kanya katunzi bakusuna sida mukwogera ku alien ekyo kyonze nkikusabanga nze mwannyoko dekerawo alien alina abakazi balina abaana balina abantu babeezaawo nze sina mukazi sina abanya sina yali akogeddeko ki olaba n'omumwa gwakuba empisa alien agulaba n'aguyitako mbadde nze simanyi wagimusana mugimuse nga nze ndowooza gwange tegwali bukyana gukuba empiso nakuteekamu ssente gwe wagenda n'oli ekigimusa kyo alien yali akogeddeko yogeza amasibo soze sitaani kati kenayogedde akayoko kogamba alien kekakulumya akatono kenayogedde nage bamukebera omutwe agenda okebera ogugwo tayinza kugamba mbu omusajja alina amagezi nga Shalom obwakyabazinga obwo buli bwakabaka ozaala n'okuzaala kati gwe omanyi ebyafaayo bye byonna lwaki ofuuse nnyina oli kitaawe gomanyi kitawe yani nomulaba akanula amaaso ngembwe so twagala ndawo wali kubakadonka twagala nzire mukogera kwali sikyagala sijja kudamu kumwogerako senga akola ebitayogerwako nedda ne bwana babikoze nga nawe bakubwa kuba empiso omumwa ne tukuleka nawe muleke kati mumazi oli mga okulwa nalongo kitone siyakudamu kwogera ku fangoni siyakudamu kwogera ku Lenskin siyakudamu kwogera ku papa ate ngo twali tuva eruzira twateesa nti tontabala siri kutabala akatukanyiza toliddamu kumpulira nga njogera kwa newakola ki nolidde etambi ayina omutwe omupangise mwonna muliko obulemu nga bwe mwabadde mutuddaawo kasiku yekka yabaddeko kasiku talina bulemu olwokuba ye mukulu munno yayogeddeko ali twajja ku kyano yani twabadde ku kyano yani n'abagamba muwogane twajja ku kyano yani eri ebeera script nga bagiwandiisa kasiku yabiwandika etogera ku Sunday Nation asooka agende ku sajjale takirizibwa kwogera ku alien kuba naye alina obulemu bwe bino tujja bisalamu ndowooza munokinga ne bwe munaabisalamu tewali buzibu nyina kyano kyekyankosa kyano namanya nti mulina akamanyiiro ngenda kuva wano ngende ku kyano yange eziremu bibannyonnyoli kyekyaginkozesa njagala ntwala buzibu ki tebukkirizibwa kuddamu kukola Sunday Nation ne mumeketa amannyo kubanga ffena tulina obulemu nange nyina obwange ndi mumpi era bwe ndaba bafuma abampi kinnuma ow'enviri bakutaki enviri zaki simanyi biki akyogera enviri za sansa ez'ensansa yes ate njogerako ekirungi musinga obulungi katoli katuufu kati ate ye abwagatadde amatama ng'embizi eridde abaana baayo yaani amunenyeza akoze eki amatama tegali ku shepu naawe mutunuulire azimbye alinga alina byabbye ne bw'aba ayogera olina owuliriza nnyo kuba amatama mangi galwanagana n'ekigambo abwabwabwabwa abububu kati abakadonka muvuma otegedde kati ntwala omukisa okutegeeza abakadonka muvuma abantu bakadonkamu abo bawolereza njagala mbakuweemu amatama gakola gatya abayimbi abaawaba omuyimbi Gerald Kiwa tata wange yali talina kuyimba kadonkamu yandiyimbye eki yandiyimbye wakiyimba wala asobola okuyimba raga simanyi kuba musajja muyiiya kubanga ebikola by'abayimbi bakadonkamu talinako n'eki kati omuzizika ojjayo owolekera bali bweyagala okukuba omwami DJ Kikoofiira yali alina kuyimba reggae music mazima ddala omwala tondabawo erabawo eri ekimanyi like DJ Kikoofiira is a very ekigambo kikozesa bulungi natunulidde eri kiwaati olaba Kenzo Kikoofiira ne bwafaamu emyaka 10 Kenzo tasobola mwenkana nga ate ye ssente asabye ensabe Kenzo kati bino leero naza kukolera abantu is happening bwe tugamba kola research DJ Kikoofiira mubuuze who is DJ Kikoofiira gufuna abantu funa gwokubira simu olabo oyogedde oluzungu nsonga ziri serious kati ati gufuna gwokubira simu mubuuze wamwe mwasajja gata DJ Kikoofiira ku bayimbi ba Uganda emba abayimbi 10,400 13 Kikoofiira yaziyambako with cash money nga sente ze sina gwe mpaayiriza oba wa bandi oba waaki twogera ku basajja abagagga abavu Haji Kapoor yatinga nengenda ku YouTube nensatinga nyimba za DJ Kikoofiira yagamba ki nabyemu oluga yange mugagga nnyo nedda byokuyimba nabyemu oluyimba masima ddala omwala tandaba ate zadda nnyo kati Kikoofiira yajja okuyimba nga bwogamba era yagala nnyo kafeero
Wali obeddeko ng'omugagga n'ajja mu YouTube ng'ayagala nnyo Shalom. Naye ng'atalina ssente. Nga mugagga ne n'agamba njagala nga ne Shalom tunyumyemu naye nga takikola mbuno. Mukufunamu obaki obbiye. Kubanga yakola gurupu. Ng'abakozi be ne baba tebakola basasulwa. DJ Kikofiira. DJ Kikofiira. Nga buli muntu yegomba kola ogambye ne waafa emyaka 10. Edi Kenzo taswa kwenkana DJ Kikofiira bugagga. Ate njogera facts kwa bo namba mani. Naye mwami Kenzo Kenzo biliyoni ya. Kenzo mugagga nga Kikofiira tazze. Ante munso wanga nnyo omuntu ekitiibwa yakumye sente emyaka 2 nga biliyoni ya. Kwanza mugeza ku Shalom mbolo kuba inayo obuwumbi 2. Kikofiira abenga ayogera naawo gye ate yita nawe yazisaba yazikola. DJ Kikofiira. Sente ze yakola nti? Nkole. Najjo Shalom Salebo yatuwa sente akawumbi kamu mu obukadde 8 nze nazigabira abayimbi ku ofisi ya Kadongo. Mwafuna obukawumbi bumeka? Anti kati mwemugwa mbitu ye mutamanyi. Muzeyi Seba tanavayo n'agamba ayagala akawumbi kalamba ko ezo sente kubanga ennyimba yasinga. Tugende mpola. Baba akawumbi kamu? Mu obukadde 8. DJ Kikofiira yagenda mu COVID. Nga tumwegayiridde nnyo nga tumusenze nga ne muga taata abantu bagende eggulu abawo obuyambi saba okikolere kula abayimbi b'okulembera otugendeko eggulu obaleme kubanga buli kadde abayimbi tubawasa anze nyina endagaano z'amabanja nga 10 ez'abayimbi kubanga nze manager wa DJ Kikofiira nze personal manager we nzine endagaano ezisukka 10 z'abanja abantu abo nga nze nzitereka mu nnyumba yange ne mugane taata bikiziba kinaabanga wona afudde nalongo kati napija mufuneyo sente wali mu banka mugende muziiko oyo oli mugende mujje mu ddwaliro ne muga taata waba nga walabiseyo omuntu ayambako mbadde nsaba abantu bano osanga oli ayinza obbagabirayo ekinene nkulayira ofiira buli kyenyina Kikofiira twamegayira omwezi mulamba nga agaani nagamba tizi byokusabiriza sibimanyi ne muga taata bino si byakusabiriza byakuyamba abantu b'okulembera babeko kibafuna nga tekivudde mu nsawo yo yali abakulira nga tebana bakukola kamawu lolo bakakola akakabina bakakozesa mululu kamawu kakati ate kamuta anti yo gitwogerako yali twala bayimbi bakadonkamu ya DJ Kikofiira nga munnyonnyola ebigambo nga nemerera nga mbako omuntu omulala gwe nayita nga tumukubira nga tumwefubako kagamba kale mwalange yakyagadde tujja kukiraba nga muconnectinga ono mama baby manga batabuse nga muconnectinga ono omuntu mulongoza tujja sengukamuko oba enkuba ekyatonye obimas Kikofiira agaana mfuna omuntu gwe mugattira kawo amoseti awusi yali mukwano gwange akimunnyonnyodde okunyonyera omugagga okusaba no si kyangu DJ nga amugamba taata na appointment ze ngendo gikola era nsaba ojje n'abantu 6 era nze saagenda kubanze nali njagala nnyo nanyini bayimbi akole ki yetuukireyo nabo yatuukayo nga jje n'abanyubuuza ki ekibaleese nga mugajje n'abayimbi bange bafe enjala mu nnyumba COVID yabayisa bubi ne balina ennyimba zaabwe tetulina gye bazitunda nsaba nzikuguze ofune omukutu kwozisa ng'abayimbi bange bafunamu ki DJ Kikofiira atunda ennyimba z'abakadonkamu aziguze jjeno yagenda ne muzeyi Sebato yennyini n'agenda n'abalala ono bawanakakaawa muzeyi Matiya Luyima n'abalala awo ne mukyala we yagenda n'abantu nga 6 n'amugamba jje n'abayimbi bange bayimba naye tebalina we bafunira ssente kubanga namu tebakyalina maanyi gayimba ku stage nkusaba nkuguze ennyimba zaabwe gwoba weemuki sente yali ayogedde nabo abayimbi nga bakkiriza ate baali balina ki baali bazitunda kadonkamu kati bo ne basaasaanya enjiri yaabwe ey'okubanga beewagira kadonkamu n'asalinawo ddala lwa nsonga nti kadonkamu ng'onaamusobola olina okuba n'omutima omubi efubitizi ekko ettima obutaagaliza enkwe naalongo kyogedde okiwulidde bw'oba onoyimba kadonkamu enkwe efubitizi omutima omubi esitaani buli kibi kyewali owulidde olina okuba ng'okiri kyegambye twaliwo abayimbi nga baagwayo buki nga bagegenyayo nga Kafeero yayimbanga Katonda nti era Kafeero bamuggulako olutalo ne batukogamba nti mu nnyumba ye mulimu abafu abaziikamu olutalo lwamuggulwako bayimbi banne era abaaliwo abamaanyi mwaka kaki abakadonkamu anti kati wali muganzi yali yenkana Kafeero ng'abantu bamwagala okufa kati nga Kafeero atuuka wano ng'atamidde n'agamba bakyali bange kawala gye tukanywedde ffenna lwaki temundeka ne neebaka mwe kale munnyimbiremu ennyimba nga nnya neebake abantu ne bakikola nga tebasasudde kulaba ye teri yali akisobola wano Kafeero yajja nkusajja performinga n'agamba nange ntamidde leero sirina gayimba naye akayimba kankamanyi mukayimbemu nange mpiremu bwe muyimba ne bakamuyimbiramu omukulu bagenda okukamaliza nga yebase ku siteegi oto twamututte dda kubanga mwami Kafeero tewali yali amanyi kyamala nakyaddako baida Kafeero yasaana kuba muganda wa Alien Skin Kafeero yafuuka nga maka ge ag'ebbeeyi ng'agwe
jagenda okuyimbira olimba mu studio n'asulayo ng'abooka bamukoze eki bamulinze n'atadda ng'asobola okuvuga emmotoka ye n'asanga abantu abatudde abanyikawo boyita gwe abawansi mwami kafeero n'abamakingamu ne bamala okunywa n'asulawo ku kyalo ne bamwalira ne yeebaka naye nga yali mugagga era mwami Kenzo tannaba kukola kwenkana kafeero lwakuba nti yeegeraageranya ku mulembe omukyamu nti buli mwaka kambeko kyenkusomesa Shalom buli mulembe oguze gubaako ebintu ebyenjawulo gwe byotalabyeko abaavuga ku ggaali za Honda be baali ab'amaanyi baali bagagga abaavuga ku Bayuni baali bamutawaana tosobola kwegeraageranya mu mulembe gwe gw'otaakola ki gw'otaalimu obeera olimba basudde we yafiira emmotoka eyamutta olwaliro ze zino ez'abapaalamenti V8 ng'aguze engule nga tagisabye nga kati omulembe gwa beeka bwe gajja nti kati abayimbi mwegate tugende tusabirize bali abasajja baakolanga ku ki bukozi Kenzo amazima go kage yayogedde nti basajja mwe muyina ki kikaabye omuntu omukulu okujjako enkwe kiki kyegambye engefubitiza omutima omubi balagisa okungula omwana ati ng'akaaba ki kati nkubuuza oddemu twazze kwogera mazima ng'okaaba ki agamba Shalom omuntu bw'obaanoga nti no sirina ssente kinkaabya ojjukira by'oyiseemu omanye ebizibu bye nnaakalaba mu nsi nti ekyo kyekinene kye mbandabye okuŋŋamba ekigambo ng'enye n'ebizibu ebintuuseeko fizikale emmotoka yange nefa yingini mu kkubo n'obanga weebase ne bagamba nti edduuka ly'ekibuye nannyini ttaka lese bakifeesi balibye yona yona nga wasuubudde eggulo kati tolina kugenda ng'ogamba mbunna ekigambo kinene osinga ebizibu by'okoze eki by'olabye ekirala ebitiibwa babikolerera amazima abayimbi abo baayimba nnyo naye omuntu okukola omulimu gw'okola aba takuyamba kubanga tewamutuma kaagutandike ekyo kyemufaanaganya talenti eri mu ggwe omusambi w'omupiira ye yaleeta bali abaasookawo naawe ogusange aba teyankolera yeesambira mupiira gwe ndika naabo abayimbi baayimba nnyimba zaabwe okuggyako nga baayimba nga ssente baziwa Kenzo alina omukisa okubabuuza kubanga Kenzo asasudde amabanja gamuli wano ekikoofiira yali abisobola n'ateganya kubanga is a very rich man bangobye mu nnyumba n'agisasula sinnalya mmere nti gwe nkusasulidde ya mwezi abaana babagobye ku ssomero nti kati gwe genda osome nyina n'omuyimbi omu gwe yaŋŋamba mpa sente zange nakata zinzirizanga ate ddije naawe taata mpa sente zange kubanga nze ndi mukazi mwavu naye yankubira naŋŋamba kati naawe siriiwo ate nze nabeeranga ne visa kadi naŋŋamba nayo kakati nayo ndaba najambule nayo mu nsawo ne waliwo omusajja ŋŋambye omwana we alina otulo pisini yafo bamugobye mumpeereyo emitwalo 9 kasikwasanga ezakinaku nga siziwaayo tebazikoya nandagano taata n'abayimbi be kati ntwala omukisa kutegeeza nti obuvunaanyizibwa Kenzo tabukola ki tabusobola naye tumala obbasabira ssente je nakkiriza ebyo byonna bye bamugambye muzayise batayeekunkumudde kubanga je nayagala nnyo abayimbi bakadonkamu nga bakolagana ne Yugatuni nga bakwata mwami Dewo Senkungu nga jja banyonnyolegana nga bagaba bagende mu studio ennyimba bazikole ki baziddemu nga Yugatuni alina omutindo gweraba gweyagala mwezi enki awo wonna nga nze mediator taata bakole kino taata bakole kino sente ne zituuka bwe zaatuuka abayimbi bakadonkamu ne bagamba DJ nti sente ze yatusabiddeyo ate kati nze sebatamanyisa okugyayo bombi nga 5 naye nga naluli nga boogera ne Jeno yali naye oba oluganda nga olukotinze bulungi olw'okuba omuyala bw'aba asaba akankana ne bamubuuza nga mu nnyimba zo oyagalamu sente nga mmeka nti bwompaamu obukadde omuyala bw'aba asaba akola ki akankana omuyala bw'aba asaba akankana ani gwe baabuuza ennyimba zo ozagamu sente mmeka omu ku abo abazayi saagala batyoboola nnyo nagamba mpa obukadde 2 nti ze bampaamu obukadde aga oba ompadde nnyo obukadde 5 nga naba kinene mu obwo obuki je naamala okulagira nti bawa bakadongokamu ssente abaagula teepu ne bavaayo ne bagamba ennyimba z'oyo twazigula ez'oyo twazigula ezamukabya tazirina ezagundi tazirina nga kitegeeza Jeno bamuguza byoya byaki bamuguza mpewo bamuguza bayimbi n'ennyimba bazitunda dda ku teepu ng'abayimbi bwe bagattagatta ennyimba ze bataatunda ziringa 15 ng'omuyimbi alinawo ennyimba ye yali Asana Endugga kubanga revival yali nanyini yamaze okufa ate nga talina walagira nti amubanja kuba ebiseera bya teepu byakola ki byaggwawo dijjolo kuba abantu ayagala nnyo kadongokamu n'agamba ssente bazibawe banaayiiya enki endala n'agamba ne bali abaatunda abaagula ennyimba tubasasuleko babeeko ennyimba ze bazza zigende ku Yugatuni ne basaba obukadde bimeka
bali abaguledde enki ennyimba abayimbi abamala okugabana ssente kubanga kagambye nze nazigaba kikofira talina budde obwera teyaliiwo nze nanona abasirikale ekibuye batukuume nga tuva mu banka ne tugenda ne tujjayo ssente mpaka ku ofisi y'akadonkamu nze ne mwami Lule ne tutandika okugaba ki ssente waliwo mwami waffe Lule omuwandiisi wa Kamuta abayimbi bamala ofuna ssente ne bagamba ate bwe twegatta anti Gambia bye yagamba ayagala kawumbi era abayimbi bane katono bamutte baba akamika mu milioni 8 sata nagaba mpeka akawumbi bagabana ko bukadde 8 akawumbi ne kaddayo olwenkayana ezabalukawo ng'omuntu omwe ayagala kawumbi olwokubadde ejenti mugagga nnyo nga nabyo twamwegayira bwegayirizi nga talina budde kweregana bali kubannyonnyola buli luki n'agamba nze mbivuddemu ngenze mu nnimiro yange kubanga yebeera Masaka ye mulimi asinga mu Kalungu district alina ekyalo kiramba kyonna kike amaduka galiko gagera oje ziriko zizebba ebbale ziriko zize ne kirabu yabazimbira bazine naddayo Masaka gyakolera emirimu gye kajja akambi yako mwakajjayo kyegambe nayo kitegedde baagano kajjayo niziddayo nga bafunyeko ezo ze baali bafunyeko nga abayimbi abakulu abo nkugaye muzaise bateragala kawumbi binakugamba naliwo sibankubira simu ote ekyamukabiza nga jjukira sezeerekereza okitegedde kati ngadde gyamulaga tulina abayimbi n'abato bangi leka bonna bafuneko kubanga te bano bakyalinawo obudde bungi obuyiye ennyimba enki endala ekyo muzaise batakyatayagalira ddala ekyo ne beegattawo nga bali abakulu ne bagamba tukole akabiina akaffe bayimbi bokka abakulu abakola ki abaliwo era nga bo balinamu ekirowoozo nti baneegatta bajja kuddayo babwekali akaki akawumbi kumbe balinze tikofira sayininge ng'owakamuta ali biza ali mu nnimiro ze kubanga kye baamusasulamu kumulaga nti basobola okujjayo ennyingi esinga ze yali akoze eki asabye n'abaleka beegatte bagende bazijjeyo nti nawidde omu omusajja mukulu ng'agamba nti Kenzo yatwala tusuubiza obulamu obulungi omuntu ayimiridde ku ntaanaayo Kenzo akuwa bulamu ki obulungi gw'otuuse okuzaala kitegeeza Kenzo wavayo n'agamba nti olina kye wategeka aba mutuufu kubanga nze Shalom omuntu ayimiridde ku ki Shalom nze nnyina okukutwala w'olina ofunira Tuwalo Shalom nze nnyina okuba nga Yesu miyese kyawuse kujja mu bizibu so si kugamba nti bannange Shalom amumuyita ajja yajja okunteka mu bulamu obunnemye kitegeeza mba nalemu okutegeka obwange negwozadde santi oyo si abazadde si be bamuzaala ne Kenzo Shalom alinza okuba netamumanyi musajja wattu kuba tebagamba tata we yali mupaka asa atugamba wa chief ali kakati naye Kenzo naye atusobedde naye kati kuno keyayogedde ku ekyo nze Kenzo simanyi baba muzaala Masaka bamuzaala Mateete nne n'owunzika Kenzo bamuzaala waffe twaki nga muyinako oluganda kubanga ffe twali abantu abannaku twatambulanga butambuzi tutyo wewasanga wo bakuzadde ntegeerekese kati olwaliro omwana baamutikka ebizibu ebyenkana kitaawe kubanga abantu abalina ebizibu emyaka 6 atani kubanya myaka gyensanvu Kenzo awatokidde okwogera ekyo ng'anaatera okufa nti ife twasasula amabanja ag'emmere agakyayi ag'ennyumba ag'obupangisa agatakisi agabooda agaba kadonkamu yes DJ yagasasula gonna ndwaziza omwana bangobye mu nnyumba byonna DJ yabikola bw'abanga yakola ebyo bamusasula mugenda wa Kenzo abatwali wa Museveni bayimba oluyimba bagamba teyabasasula Kenzo mutuufu Sabbali yayimbira President Museveni akaluna abayimba akadonkamu n'abamusebbali singa babadde bakola ligase ennungi singa waliwo kadonkamu eyina olubiri nga Kingdom abantu we bajja ne babeebuuzaako kubanga amazima abasajja abo bayimba nnyo Shalom naye basigaze eki nti bayimba nnyo kyokka kye bakola ki okumanya bo bennyini b'olwanira bazibu tebasobola kukolera mu kibiina eki kimu gwe mbwira ekibiina kyakadonkamu ekiriwo mwe bayimbira mpaayo kimu nti bazenga beegatta etya ne baawukana no n'akolako no kubanga bo bennyini balina omutima ogutabaagazisa kubeera waki wamu naye bafunayo ekyokufuna awo nga bajja bakola wabuli omu yerabanga sita sekyo si kibi n'abalaga basita negola batebesanga ne bayimba ne beebongako nga tebba n'okulwana balwana mangu bano bamwambala zitonnya n'okulwana tebakusobola naye emitima gyabwe emibi minene okusinga ebikonde abakadonkamu tebasobola kukola gurupu nekola emyezi egi omwe abaloze munne omulala azibye obulago zibandiwako mu sho nga sisobola kuyimba bakulogako waliwo omukazi yandogako muzeeyi kiwanga yampa oluyimba lwakabimbi nga oba otandika onako kankwe obulago ne buziba enkeera ku makya ne bulama eddoko liri mu kadongo kamu
Tulina. Era Kenzo saagala njagala Kenzo fafagane n'abayimbi abo mpaka ng'ogenze Magombe. Otegeera ababadde babakulembera kyabadde batuddeko kuba yali alowooza atutte golodi. Era nze empana yange ne Kenzo bujjo tumanyi yava ku ki yava ku bayimbi abo. Ndi kubanga bagenda DJ yakabawa ssente ng'ate ffe abazigabe tetuzifunye ziri bazikoze eki? Bazitutte. Aye ne bamusasulamu ku gikola ki? Kugenda wa mwami Kenzo. Oba oluganda ng'otegedde bulungi. Wagula n'abantu abo. Era Kenzo lwalo njaga otegeera obulumi bwange bwe nali nkuyinako. Taata wange yali ayisibwa bubi yayita mu mabanja mangi n'okunyikisa singa yali mwavu singa kikoofiira yafa. Kati nga ndaba nti ensasula Kenzo gy'aba musasuddemu tebanki. Ntuufu. Teba ntuufu. Yandibadde akwata kamutange ekibiina nakigenda mu Federation of which yamala n'akikola. Era nze Kenzo si kyamuyinako buzibu. Kasita kumidde bakadonkamu. No, kasa yatereza kiri kye nali nkayanira. Omusajja alwanye n'abayimbi bakadonkamu ng'akozesa ssente ze. Baba obukadde 10 abaka kamuta? No, tebaziba wanga bawa bali era abakayana. Nakati nasanze buyondo nangamba akawunti bawaayo ndala ndi muzembo muzeyi era n'awaayo ndala. Muzeyi sebata. Buyondo yabyogedde sinze. Kwanza bina yabasibirimba. Mbabage no tukayo kubuza ssente zalaze kwa akawunti kinga gye bawayo si yagenzeeko ki. Kitegeeza bote balina kiriba matizo obulamu bwabwe bwonna. Nawe Shalom mutaza kuwa sente zikumala olwaleero. Kate bali abalina n'abazikulu n'abaana osubira Kenzo bawe ekibamala. No bayisaamu ama. Kenzo I mean Shalom obulungi tebabuleeta obulungi babukolerera. Acho bayisaamu amaaso. Kye kyanyizizza. No, Kenzo yali ageza kunywa nti singa copyright yaliwo. Tebandi badde mu mbeera gye bakola ki? N'agamba muzeeyi gundi alinnya boda. Bw'oba olinnya boda lwaki twagala bogenda olinnya boda nga teekutwala. Kati bannaye amazima. Lwaki oba okyogera ku mpewo? Kyokola kitegeeza you pretender. Bali. Why you lie yourself? Tulina ye tubalabira. Nedda mukwano. Bw'oba olinya nze sigirinnya boda Shalom. Naye olinya emmotoka semusibiri. Ati lwaki omuntu wangu bakafanye ku boda nfaayo n'ennyumba nga mu budde bwe boda yakuyambye. Shalom buli muntu bamuwe bimuli bye. Bw'abanga boda yeekuvuga please respect boda man. Ajja kukuba ekigambo agumba tokyalina. Kati Dani Mugula ali akoze eki? Dani Mugula ate yamuteekamu laba butamanya. Dani Mugula alina abaana be e UK. Bamwegayira bwegazi jangu tukyayireko ng'ate batuuze ba Bungereza. Dani Mugula abeera mu maka ge n'okumugyayo olina okumwegayirira ennyo ng'olina ky'omugamba katubere ffe nga tukyali mu kamuta. Muzeeyi Dani Mugula omu appointment n'omunyonyola na biki by'omwagaza ajje. Si kirereesi. Naye olw'okuba nti abakirereesi benkana emyaka gye Kenzo erinnya lyamwanguyidde. Obusungu bungi. Bali be baakukuza. Kyewayi yannonda. Anti yali mbali abakadonka. Taata wange taliiyo. Mwaba abasabiriza kiwe bataliiyo. Kubanga kiwe abaana be tuli baga. Teyali matendo. Tabeerangayo kode gyade kiwe yalina group ye bagiyita Carlo Production. Tabeerangako mwaba balomba. Oba mwabalwananga Lord Fred Sebattanga mwagala mukome mu muyisawo ebyamu. Mwabali abavubuka. Buli omu yalina kibiina kye. Ntwala omukisa kutegeeza nze kyenwanagana nakyo. Bwe nvaayo ne twogera kwa Abdumulaasi. Talina kugamba nti teyasiba faamu nga teyagisiba. Yali content. Nedda sebo. Tolina kugamba nti tolinnya boda nga tejja okukola. Togaa senza Abdumulaasi agenda mu faamu. Sente za Abdumulaasi nakati abakazi bazitwala. Kye kimusanyusa. Nakati faamu akyaji. Kati yakubye n'akayimba. Nkola mu steam. Akola mu steam. Eno steam. Efuwa amazzi. Nze wa sikulabu. Okitegedde. Abudu n'abakazi tebategana. Abdumulaasi baddayi. Namula ne video agikoze. Nkola mu steam. Yenze wa sikulabu. Kati Abudu. Ye n'abakazi. Bali bati. Bali awukanira ku ntanda. Nga bamuyingiza. Abudu yakkiriza nti abakazi be baamuzaala era bakwano be nnyo. Era akolagana nabo bulungi. Kwatava. Tabalinaako buzibu. Era akayimba ke bakanoonyeeko. Sinakati sinakalaba. Naye yankubidde esimu n'aŋŋamba. Yenze wa sikulabu. Papa mugayako bintu musema Abdumulaasi official mulaba akayimba ako ku TikTok munyonyeeko papa akola. Munoonya mugamba ngenda musasula atwale omwana wange ensambya mu lihaaso. Mesaki. Adi ule mwana eddiini emususse. Eddiini bw'esukka omusajja abonaabona. Naye ne Sebbali yabadde akaaba. Ng'akaaba ki? Ekisooka Sebbali musawo Muganda Jjajja Nawolovu. Abuliddwayo ejjembe lino ga Kenzo. Jjajja Nawolovu kwata ejjembe limu lisimbule Kenzo. Abenga akwogera amugayiri kiki Jjajja Nawolovu. Okay, Fred Sebbali muki. Naye nga Kenzo talina kye yayogedde nga kikyamu. Fred Sebbali musawo Muganda. Lwakuba kuguna omulembe amazima gasibya. Naye Kenzo yayogedde mazima. Fred Sebbali ejjajjani? Nawolovu. Bwe yeeyita. Si byambu. Era kati Kenzo
genda osaale nnyo kuba ssaawa yonna jajja nawe oluva kukolako ate baba yakaabiziga aliki ekijja Fred Sebale era munyiivu nnyo munyiivu kwani ku mwana Kenzo bayisa bwaki abazimba industry eno lwaki bagenda wa Kenzo kye kyabagana okugizimba ne basigala nga balina we basangibwa nga tibagenze wa Kenzo mpa ansa nga sinava wano kyogamba kadongo kamu tasobola kubaako weesangibwa wona badde jja kwesente zibaza yabagamba kakyembamuko kye tuba tukola kambagulira amaka ga kadongo kamu abo banoonya bonna babasange ngaawo ne bagamba okole ki watuguli amaka ga kadongo kamu baali bamusi otesa kibiki ebyekisiru ebyo singa kikofiira yali akubika bandi mukubye naye musajja muwanvu takubika boba onalya onokujja ne speed nene nga kizibu wala bamusinga obukulu kati bamunyoma lije kikofiira anti omuntu nawe bamusinga obukulu nga tolina kyokoze omugagga omuto bamuyita muzeeyi nalongawo okuba munyo njagala tuwumbe in fact kale emboozi nga tugivaako nze mpagira Kenzo naye nawe Kenzo lekera okwepa mpalika waliwo batola nga omanyi ogenda bba basobola waliwo omanyi ogenda bba waaki Kenzo njagala ofafagane n'abakadonkamu abo otegere kikofiira yali musajja nnyo tonza kwagira Kenzo ngakabiza muzeyi mukabi mukwano ku Kenzo kwe siva kati nze Kenzo siga avayo naga nti abayimbi basinika ebinnyo sijja muwagira naye Kenzo bw'aba yayogedde mazima nga gwe basaba gwe baali bakusabiyeko manyama yabanja Kenzo ge yasaka asasula Kenzo naye yennyini nyumba gyalimu bagamba siyiye akyalina okukola azimba obulamu bwe ng'omuvubuka obeera wakalowooza Kenzo okuzimba mu nnyumba yo nga bagamba ate waliwo gwe bakobye muyiye wa myaka emeka 72 Kenzo abakyalowooza okugula amatafaali nti ate kakati ow'emyaka 69 ate kati abaana babagobye ku ssomero kati Kenzo obuvunaanyizibwa bwe yatomera si bwa myaka gye abadde alina okuziira n'abaako kyayogera kati ekyo nti copyright yazze kati Kenzo kyoba yamba bamuzeeyi ennyimba ate bazitunda already bagireyo ennyimba ezo bazizaneko zifunamu anti n'abazigula bafa tebyaliko kkomo bintu byaliko ekkomo banna tebagula kufiirawo kakati copyright ebeeko bwerambika nabonyo saasira bana abakuza kana nabyo muzeeyi mukabyanga akaba nze muzeeyi kiweewa ye yankuza avuga emmotoka TX Jemba yagimuwa ntegedde zitata wange ne bwankubira essimu ekiro nangamba maama njagalayo ssente nze mba n'akasente ka muzeeyi kiwa tekambulangako kubanga kikofiira mu banjola ye mugagga sina kyensobola kumuwa okujjako bulankubira n'enfukamira wangi taata ye nyina muwa kitiibwa kufukamira wansi anti saasira wire mukabya nze lwaki ate oyagala mbasaasire balwadde tajjo wakaviirike mwana agenda mukutuleddule nze Shalom tonteekamu ebyo bintu nze nkugambye Kenzo waba yayogedde mazima bwe mba nampija ndi ku booda lwaki mugagamba mbu Kenzo yeetonde lwaki yeetonda ye yakugambye olinye piki yabatyowodde twale eri kati omuntu wanava naga Shalom wagejjesa omumwana okukuba empiso ng'ogamba yantyobodde kati abantu tebayogere ku mazima lwaki example gyokose sigwa tugambye nti bakuba empiso Madam Shakira wakamulya Madam Shakira lwaki okweseze twagala sirimanyi andi nkuwe answer lwaki andi nkubuuza oddemu onaamusiba n'akyogera emmwanya nagikuba empiso onaafayo n'ogamba nti nno yakutyobodde anti perspective mwatiretda nti bagamba bali wadde obasinga oli naawe example nagamba ngola amajidu musi teyafuna nnyo mu kapiira naye bamukuba atandika akapiira talina gwe yakatandikira Majidu musi akapiira yakeezannyira kubanga kyekyali ekitone kye Mukama kye yamukola ki ye yatandikawo omupiira ye yagukola tukiriza nga omuntu okukumanyira mu YouTube eno walabira ku nze nedda YouTube yava Bulaaya emmeeza eno gyoliko uleke ebyokunywa by'ebbeeyi anti nkunyonnyola nti mwegulaagula teseegulaagula giraasi z'abantu tewabanga wakusunikira amanyo mu YouTube eyo singa situwali ffe koma nnyoko YouTube abagikola bali Bulaaya era basasulira basinze ne bakusasula naye bebandeeta waba omuntu abakuleeta yakulaga ekikola bweti nekikola bweti nekikola bweti kati nze nkugamba tewali muntu alina buyinza kugamba mukati abo singa tetwakola YouTube banditulabidde betwalabirako mukwano sinedda bo balabira kwani be bagireeta be bagikola damu ansa nanyini YouTube gwo mumanyi ani akusasula ova ko muntu yakola business nga tomulabangako nga ate sente azikusasula buli mwezi mu budde nga ne bapataddeyo ebikoola asinze n'akola ki oyo alina obuyinza obukubako kyakugamba kitegeeza buli yakola YouTube alina gwe yakimanya nga kivudde gye kyakola ki oganya otegeera obulumi bwa muzeeyi gye kyava tebyalina buyinza bugamba muffe twayimba ne mujja ne mutulabirako nedda mukwano wandibire sse kubanga ne Sebadduka yatandika okuyimba yafa talina gwalangira kazoba omusajja omulala omugagga yawumula okuyimba bamuyitaani
yalimva mu mutwe kubanga yabiva mudda nga sinaba ndoza nakuzaalibwa. Sega mwenge ani hali awo emmenga omusajja mugagga nnyo yetandika okuyimba ne Sebadduka wano mu Uganda. Otegedde kitegeeza ne bano balabira ku Sebadduka yagenda ngazunga n'endongo gye bayita etya ojonoonyeko omusajja wayita Fred Seremba taata we yatandika kadonka mu Uganda. Fred Seremba kitegedde naye yanziza kama naye yanziza naye muzimu gwa Sebadduka teguvangayo ne kugamba bannange ekintu kye muliko kyammenya aba federation mumbeeko kye munkolera kubanga okuyimba kwatandikira Bulaaya. Muzeyi Sebadduka yali omugezigezi n'akutuusawa wano teryakkirizibwa kugamba muntu mbu twakuyimbira nedda wayimba Kenzo atwala sente zo. Bwabanga Kenzo nyimba zayimbye tezizimba kati gobeera example yayimba ezizimba nga goyamba Kenzo omuntu ali wa Museveni connections beera example nnungi nga goyamba Kenzo mulaga nti kakati gwe zino nyimba zoyimba tezina magezi. Fabayineza abayimbeza amagezi tukola kino na kino naye ate abayimbeza amagezi obuyambe mu busaba Kenzo ate malayo mugamba talina bye yayimba kati gwe yayimba kyeki bakwegombako nanti babyetaaga connections. Omwana dde yakwata olukoba ayimbe nga basudde njagala ebigambo byange bikotinge bulungi. Gwe yayimba ng'ennyonza ensi neyanaamirira kituufu ennyimba zo zisomesa abantu kiki bakwerabirako otuuka okusaba ofe mangu kuba kati Kafeero yafa n'ekitiibwa kye mazima okitegedde kyengezako kunyonyola Basudde yafa wano ye nabbi Basudde oba ontegedde naye buli lw'otakuuma buvubuka bwo okukolerera bukadde bwo otuuka ekiseera nga bagamba kale abo bayimba nnyo naye raba kubanga abantu bw'oweebuka tojja bagaana kuweebuula. bw'oweebuuka tojja gaana abantu kuweebuula bajja kuweebuula. Bw'osukka omuluvu abantu tojja balemesa kukusalira musango ne bonaaba wayimba n'embizi neyasimula. Obuluvu bwe busukka ku muntu era abantu bajja kwerabira okuyimbako bagambe ekikubonyaabonya mu lulu na butamatira nakweyagaliza kikoze eki n'amanya amaziga g'omuntu omukulu Kenzo amaziga n'agadda waago talina gyajjagadda. Kenzo talina kitaawe yakulira mu kkubo nga nti kati Kenzo gw'okolimira already yakula ayina ennaku kuba ebikolimiro amaziga g'oyo ayakaabisige gatatata wa Kenzo ntegeerekese Kenzo mu bantu bensi bemmanyi Kenzo oyo mumanyi ennaku zino gyasula gye simanyi naye Kenzo mumanyi. Kenzo abonyeebonye nnyo buli kyalina akoze kikole akikoleredde n'omulembe gw'okusabiriza gumusanze alina kyalina oba ntegeerekese oba sente azifunye n'azigulamu awaadi oba akoze eki azikoze n'azirabako. Kibi nnyo okutuuka kubanga omwana gw'ozadde nga yalina okutwala gye wasooka ottema ekkubo. Abasajja bayimba be baleeta gavumenti mu buyinza. Gavumenti ya Museveni yagenda okujja nga nabamu babanoonya kubatta lw'ennyimba ze baali bakoze eki tebayimbye kitegeeza bandibadde balina ekitebe bwe basangibwa nga n'abo abaana ogendayo babuuzaako amalafu kamera nti kambuze ku muzeeyi gundi. Naye abasajja beeridde obunyama abo ne balemwa okuwona ekintu ekibagattira ewamu buli kadde babeera mu kuyombagana ekibiina kigwa ne beerekawo Masaka ekibiina ne bakitandika ne beerogera mu kkubo oli n'aloga munnaakisiidenti tebakyaloga abakajja kuba baloga nga bali abedda baloga nno n'abamu baafa baabaloga ne bafa. Era nalabye ono omukazi w'e Makindye ng'agamba nti baamwebakako nnyo nange nangatta bankwebakako bw'omu kubanga watambulanga toyambadde engoye era ndowooza olaba ekyakutuuka anti oyo mukazi yatambulanga bwe ne ku ssejja yayambalanga obugoye obuli muno kuna masiku aleero oyo namawunyo ye Shiba Wedda omwenda wa myaka gyo kankulage bwe yajjanga yambusa kamera nga muyimbi yalina akayimba ke ne bwe nakayimba nti ajja kutusiba kati etteka lyakati lya bujulizi jiwulira bwewuma eringa transformer ebyo byayimba jule bwewuma eringa transformer jiwulire kati muzeeyi Sebata lumu yamugobako ku stage era empaana gye banana Sebata nayo si yaleero kibawalanya Sebata bagenda okujja kuyimba n'agamba ani abadde ayimba tiwabadde wano ekikekenke twakisanze wana nti dda bagattanga gurupu naga nedda nonno please bajja yimba nga Sebata ngenda yagambye nti baabalya Naalongo baakulya mu kadongo kamu yayambalanga bupatula n'alyoka anyowala gy'omungi mu kifo kimu n'alyoka ajjawe mula abantu bonna abatudde mu kikaali n'abeebambira okwo okugulu okumulinga ensiri okwo okugulu okwo okwasootoka okwo n'alyoka akubambabamba n'ayewula ate era yali muwanvu bwatyo tawanvuye kati ate luli yali yagwa mu kizigo nga mweru kati bwe yaddugala situmanyi kyamutuukako naye luli yali mweru nga oyinza omugwamu
Neera. Bamu ya bamuuba. Ekyamudibya ku dwadwalikana yayombanga nnyo era. Dwawati? Nga dwadwalikana gondidde n'otampa ssente tewangulidde kyamisana wandidde n'otasula. Kati bambi. Dwadwalikana. Ekisooka nze namusanga mukulu nnyo. Nesooka omusaasire. Ebyamutuusibwako abakadonkamu. Sinza musaasira. Kubanga naye bagenda omuloga nga naye mulogo. Tetwagenda Katosi n'aloganga oli omukazi Kasalinde. Katani kusaasira? Ate ze mukazi ansinga emyaka nga 10. Mwagenda Katosi ku musawo okuloga mwenna. Ngaza mbwerekera twali ba mukwano. Yali mukwano gwo? Aye nga njagala. Kati ki ekyabaawo? Yasiba omuntu yasiba omusibe ne mmojjayo kye kyatwawukanye. Ng'omuntu wayinza okusiba ne mmwegaya n'agaana okkuta. Ne gamba kati katulwana oveeyo. Empaana bwete bwe yajja. Nenga namwegayira n'envunama. N'agaana ne mugaa kale nange nayendako bulungi mu gavumenti eno. Ninyira ne mmojjayo. Kati mwaganyanga ku basawo ye Katosi? Oyo Kasalinde ne bamuweera ekifo ky'obwa president advice. Anti yali atwala abo bonna baali bamusse. Muloga ekivundu njagala awunye njagala atambule ng'akuumuka nga bw'agamba omusawo? Luyita luto. Era Kasalinde oyo alina okumbuulira omusawo gwe yagendako kubanga banna nze naliwo ng'omukongoozi ati nze nga nze mperekera aloga. Kati nga gwavuga emmotoka? Ate nga baabavuganga? Oli musiru nga tulina emmotoka. Mwali nnyanga bodo genda okuloga? Tulina takisi wali mu paaka. Kati lwaki abaava beera baloga? Batwaliranga 15. Ate nga bamala bw'alimba mbw'asaba. Mulokole nabbi gwagamba awo. Amuwaayiriza agendayo okutuusa mukolo naye eno mukuloga gy'asinga okubeera. Nabbi wange otamuggyako mukisa omuggyako kikolimo. Nabbi oyo ye waakabi. Naye ono agendayo si waakabi. Ye nabbi waakabi. Tebakwesaako abakadonkamu. Teri mwana muto okugambye abaali bakazi bakunda basanga benkana bwe bati. Esooka muzeeki wayaŋŋamba buli muntu alina siriimu. Mu bayimbi bakadonkamu. Nga nze ntambula ne muzeeki wa mu mmotoka ye nisaalinnyako kosita ngaabo. Nze ngambya ne muzeeyi ng'omuntu wabeera n'omwana we. Nanzayo n'ensoma mukazi we n'atummanga emmere. N'atubonyaabonya kati. Omukazi muleke wakula. Buli wofuna chance omukazi emukuba ng'omukazi oyo. Nali nakikugamba. Omukazi kati musonyiwe. Ate omukazi yatuyisa bubi nnyo Shalom. Kati musonyiwe gwasi yali akuzaala. Tomunenya. Nange newobaga otwanzaala lwaki yali ambonyaabonyanga emmere si yagigula. Kati yali akuzaala. By'okuneneza n'abakadde nga bagamba baleme okunenya Kenzo. Abanzaala baali bafudde. Kati omukazi muleke. Yakafa olumbe. Kale era mulese naye ntwala omukisa guno okutegeeza nti Kenzo genda osaale Suarez 5 kuba Gerard yajja Nawolovu ne yakamala ogigatteko kubanga naye kujisigala jajja Nawolovu saano obulamu tolina yajjani Nawolovu omanyi naye akola ali kempewo omanyi nti nno abantu bakadonkamu edda bintu babyegananga nga batyo okuswala naye abasinga bonna bawunse basawo baganda kyekikulaga eddogo ye yatambulanga luli mu kasirise omuntu akusindikira ejjembe n'oliwulira nga lizenga omwami noga maama lino lina mpasa nga likonkona bulala tabaala atuganya kola ka video ano nga ntegeeze eggwanga nga mbagamba ku lwa mukulu wange gwe njagala ennyo wegase n'oli omwana w'omutwe naye twamwesonyiwa ate nga twamubeererawo omwana mumuleke ekinnuma oli musajja mukulu bwegatagata azaala aliyeni bannange nedda ate baakoowa okuma mukwano ante kada kwagwe toyagala mazima omuntu eyalaba kuyimbe kapu nga muntu mukulu walabira omupiira kitaawo eyalaba ku bbala y'ekibo gye bayitanga imbe kapu kiki yeye bbala kati wali bigibba ye yali ey'amaanyi edda ku mirembe gya 94 Ntambi bw'erabiranga omupiira wagitani imbe kapu kati tosaagisa Ntambi tukola n'entambi buli lwakuna simanyi abantu kinamusanyusa anti Ntambi bweyegattako atejjukira Ntambi kubanga Ntambi yeepakeginze buki alinga Sira Price ate tunji Ntambi Sira Price n'amenyekera wano ne Kabaka yeekanga eggumbe kkulu kati eri Ntambi n'ekigo kifuna obuzibu era nokwedanga abakatoliki bagambye nti ey'abama Mariya esabibwe Ntambi nja mugamba ku lwokuna Nalongo yagambye walaba omupiira ku Inde Cup again Shalom 1 Ntambi bwe najja manyi agenda kudda mu mpola kati nze Ntambi mwagala nnyo by the way nze Ntambi yankwanako mu 86 tuli ku Nalongo
Ndambiwa 90, ndambiwa mzala mu 90. Twali tubona Museveni ajja mu buyinza nga ntambya nsaba mukwano. Kati ave ku mwana. Buli agenda osola kana akantu ngenda reporting account. Mwakati twafunye enkola. Buli agenti ngo reporting account. Choka ono serious issue katuvudde mu lwali. Mze omanyinze nyine kintu kye ngamba Shalom. Ekyo kyonna bachogera mu luzungu. Kintu kyonna bwe kisukkirira kituka too much of anything is always bad. Nti Shalom fena tulya ku kantu buli muntu alya kulinnya lye. Muntu nawe omwogera nko video eziwere 5 nga takuddamu. Omuleka. Kubanga bwe yaleje teyakubira simu ojenga omuwabuzi we. Yamanyibwa ajja okuyitawo. Tambya yali akola ku fango ne. Anti kate amagazi gamuwadde gamala agewe. Kwana entambi naye kyali mwavu munnaffe tulwana kukyusa bulamu. Agewe mu kukyusa obulamu bwe. Kati entambi yakoze ki? Anti nkugambira wamu naawe. Mama buli muntu alina okujja mu kamera alage ebyobugagga ntambi si mwavu. Sigamye nti mwavu. Just because he's reserved. Tagala nnyo kujja mu kamera. Izo ndaba atudde wano naawe. Nkyale mutolo lwa kukyusa bulamu bwange. Nalongwa terera. Nalongwa namemba mu Kampala. Anti bolowooza ne kati nze nkugambye. Nchakyusa buki? Bulamu. Omuntu enna akyalina ebirooto bye. Abigobe. Si kirungi muntu kumuwako opinion videos kyokka 10. Ojja kutukola okulowooza abantu omulinako obuzibu. Omunaka ekikwa obukintu obukyayi. Ekituufu YouTube zaffe tulina ozikuza. Naye ate tetuzikuza nga tusanyawo abalala be tutayambako mu kujja. Oba nti tikitegeerekese. Era nkusaba Shalom ove kwali eti. Era yasiddamu kukikusaba. Tukoze endagaano tontabaala. Siri kutabaala. Kyovola bazoina wano ebikazi byobera nabyo nga sibyagala naye nga sibyogerako kubagwe. Ebiki? Nga nabyesonyiwa. Leero ng'olina obusungu. Tokera bba bw'otyo nnaalo. Nga nabyesonyiwa ne ngamba ku lwa Shalom. Ono mabeere empafu musonyiye. Naye nga nandi muziringudde. Ani mabeere empafu? Ne Kampala n'ayanaamirira. Naye nze ku lulwo nasirika ne ngamba ekiro ngenda kikola ku lwa Shalom. Nsirikiira omuwala oyo. Ne nali njja mugamba ebigambo. Omanyi lwaki oyo omukazi era njagala nnyo Wemashindi. Anze Shalom siwe mula naye nsobola okugamba ebigambo n'emmere n'ekulema. Nga tembi towemudde. Ne nkunyonyola mu lulimi Oluganda. N'owulira nga n'omutima gukuluma. Naye ku lulwo era nakuweza message ne gamba omukazi oyo ammeketeddeko amannyo naye musonyiye. Kubanga ne bwe yandibadde ayagala tweragemu ku maanyi tusobola okugeeragamu. Naye omuntu obanko kye weerekereza ku lw'omuntu gw'okolagana naki? Alien mulese. Naye. Mulese. Alien mulese. Gwe yali weera kubamu abakuze emyaka. Bwakali nnyoko. Gwe gijo mito. Kagambo. Lwaki omanyiira abakuze muki? Shalom oli musajja mukulu. Watutukana n'okufuna ekirowoozo ekikuba omumwe empiso. Teri mwana muto akikola. Olaba mukoya akikola. Totandika kummanyiira ng'owoozamu abakuze omale otyobolereko. Assessment kabaddaka mwabakuze emyaka. Tokitandikirako nze nkumanya akamanyiirako olukanisa okuleebeeta. Yogera ky'obadde ogamba. Gwe yaliwo emyaka mubamu bakadonkamu. Waliwo yavudde n'agamba mbu Abdumulasi yagwa. Nalo yagamba Abdumulasi okubanga ati ali batakyayimbanga nnyo. Bozi bwava kwaji gwe kapo. Tinga lwaki abantu bawaayira. Aba bantu nabo bayenda nnyo simanyi byabwe. Pengwa wanga zinsi. Anti kati kapo tabeda nkona kibiina. Ositegeera. Kapo yali muyimpi. Kati aba yarogadde omuntu. Sogoleke. Bagambye ndi yamuloga. Kapero ga Abdumulasi. Yewa ya Abdumulasi bamuloga nyula kwa bamuloga abatuufu besimanyi. Ne kapo ebyokuloga tabimanyi. Tamanyi kuba kapo mumanyi naye. Ebyakuloga ebyo kapo. Baloga Abdumulasi bamanyi batunizako embozi batula kalenda awo. Nasanze ne Faruku ngagala kumpa interview Faruku ne omanyi. Faruku omanyi. Kati nga babinyumiza Faruku akola ne Zanero. Yanyumiza ngamba gwali babingamba kodda. Batula kalenda awo meeting yatula. Kuloga Abdumulasi. Kati jukiro namawunyo je yali akolera katasula bogerako. Kubanga bonna bamwebakako kirimira amusokolamu n'olubuto. Oyo mwana gwagamba Kasayini yamutta alimba. Eyali omufunisa nyine yagamba sinza kuzaala mu mbizi eyo. Munyamba abasawo bannange, munyambe kino kinyamba ggwanga. Bamukuba California yagenda okuddengula abadde olubuto nga tetalina olubuto. Kwenda guzo okwo kamuso. Lego ye wali omumanyi.
yajjanga ina bwagira bwate amabere nanga gwe ogasobola gana amabere akusikasika ati bwakunyweza ogita kyosobola gwe oyina kyoyinza okukola gwe Shalom ndabikiranga nakyo kale jangu tulabona kyoso bagenda okulingiza Shalom ng'abuliddeyo muma kati waliwo omuvubuka ennaku yakoze YouTube naye kyali wange saagala mwogera kajja kunvuma akola n'asani ndogga omuvubuka oyo omuvubuka lolifuna omukisa n'akunyumiza n'amawunyo yamukwata emirundi nga 7 ng'ani akwata n'amawunyo ng'akwata omuvubuka babeeranga anti maama oyo omuvubuka yankubira essimu ng'akaaba omukazi yeesiba ku mwana we nga ne mu kyalo bagenda kunyina bagenda bonna abeera mu luumu ng'atuuse sifunye wakweba komanyi weyongere eri twebaka tujaawo bwomanyi kyetwako oyo omuvubuka era ensi yonna emanyi nti oyo omuvubuka bbaawe naye nga musajja yatusi bituufu jangu mukubulire mukama oyo yeye kasingo amanyi omukazi yasobola omwogerako ensi n'ekankana kati gagira nankubirako nangamba kino ekipale kya bbulaaka mujje mu kibbe ekipale kya bbulaaka anti yalina ebipale byebi bya bbulaaka naye ng'ekimu akyambala omwezi nekira n'akyambala omwezi empale y'omuntu n'agenda yeefubitika mu luumu y'omwana oyo gwegambye mukama kyali wange mwagala nnyo sobola mwogerako naye nga nja kuwa ennamba y'omukubireko akubulire kyeyagwako ate ezo kyanago toddamu kunteekamu ebyo bintu byo baakulya bwogu toddamu kuteekateekamu bintu byo aye n'abaamulya ye yabasindiikirizanga akusanga oli ku mirimu gyo n'akuteekamu amabeere n'akwekiikamu musajja gwe nokola nga afunyemu ekirowoozo naye kino kinnamagwata lasola kirimu abantu ye banyigiriza ofundamu ebyo ebirowoozo bwebityo ate yabassa ku kisenge omwana oyo sibe lwaki abeera nga bwe lwanyumyako omwana oyo nampeteramu lwaki ompeebuulanga oti bagambe muno jjajja wange nange mbumubuuza ono mbu baatulya bannaye nedda baakulya nedda bannange nedda bannaye obiganye bannaye DJ bannange taata nti yangaana okwogerako ekyo ekyana kye anti kikofira yayola ekyo ekyana nakisula mu galagize era ne ku kifaananyi kya DJ ekyo ekyana kyaliko mu New Stars Production ekyo ekyana kyalingayo kati bannange ate taata nze naye yansobera alinga wakira ekyo ekyana ekyana kivaako kivaana kisadaganyako ebigambo bwetewona tagamba muno muleke muno kyokka kitakigambako muno muleke kyana gwenze nvaako nneka bannange waliwo omuntu akwesibako mpaka kataago nga Vanessa bwe yeesibye ku Bulunoke yaani oyo mukyala ya Bulunoke nedda towemula gambe yali accident ya Bulunoke is accident ekiro kimwaba mukazi wo taata abantu bonna bweyalindako ku kampasi bakazi bo bannange handi naba mufiira ku munno tolina be wayendako Bruno yagamba kyali ekiro kimu Jesse yalagajjalamu bulagajjazi ate yagamba bamuwa caliform omwana ebyo ebikola byetega abayimbi ne bibateera caliform ku mabeere bonyagamba caliform agenda okudda engulu ng'omuntu amuli bulala nga omanyi nti omusajja wadde engulu otandikirawo obadde naye n'atokosezaawo naye ogamba naye yejjusa olunaku olwo obulamu bwe bwonna kitalirwerabira omuntu yenna nga one night Santana wagamba mu tebandabiridde kimala kubanga gwe wazaala mwani gwe wali otegedde bonna naawe bamulagajjavu ekirala isinga oluma abakazi Shalom ng'omwana tasoma naye omwana asoma alina vaani alina swimming bamugulira ebitabo oyagala bamukolere kinga n'omusawo amulinza alwala amujjanja kagaali gwe tosobola kugenda n'okola n'ogwira omwana kagaali kyogamba omwana bawa musajja yekka ye ekikulaga nga tonaba kugwira ono kagaali ekikuzaazanga akamyozo alabala babiri kikinga nono akyakulemya okumuwa byayagala alina abaana abalala mbadde simanyi n'abadda kwoyaaba lwaki oyagala ono alemu ebyakola mbu kubanga gwe wazaala nnyo lwaki bano bye wazaalamu tebagula akagaali n'ono omuto naavu kuba omusajja waaba akwagala akwagala n'ebyo byonna lwaki ye yamuzaalamu bayita gwira oli akagaali ye kati oyo ye yavuga akagaali gwe wavuga akagaali toliiwo twakula kyekizibu omukazi okyalisobola ovaayo natugamba mu nsi nti Shalom tagwidde mwana mu kagaali naye ng'ate asomera mu miliyoni 3.5 bannange ejjaide lya bodaboda kitabo teyabwa akagaali nti asomera wa nti wali ku international nti wawa sente mmeka nti 3.5 nkuba oyo empi nga tafa bwafa ng'omuzza engulu ng'omwongera nti waliwo ebintu abakazi bewaddeyo okuswaza ensi nga te bakikola intentionally
Anti Shalom weeraliikiranga nnyo omuntu ali mu bakazi banne nga ekizibu ky'olimu kyabatuukako. Naye nga bo tebakyandolinga nga gwe bw'okoze eki? Okyandolinze. Ne bakuwa n'obuyambi okwongera okulaga ensimbi ontumuyamba lwa busiru bwe. Okitegedde? Kuba kati oli omu bw'aba yali mubi lwaki ono yakuzaddemu naye tomulina. Shalom kangende nsasula aba Maxipano. Twegendereza abasajja abakazi betuzaalamu. Jasi abakazi bagamba amagulu gatunda ne namwe abasajja obulungi bubatunda. Kuba kati buno bamwenda kola kubamba mulungi bamuzaale bagenda bamiza obuweke obusembeza amaji. Mumusasula omwana w'omukazi kuba mumutulugunyinza mumuzaddemu without permission. Obuweke obukolaji? Obusembeza amaji. Omubaka k'ekireki ng'ali butolo. Kubanga yaze kuzaala mu Shalom. Awo. Ushagedde. Ale nagala n'okusasulira ekyo nti yabadde ayagala. Oli tannamukako nti zaala. Naye omukalubiriza ng'agamba azifu yakugamba nzaalira. Oli kuba single mother okudaalira. Kagaali. Ngalyo single mother anoonya fees. Aga Katonda. Nga n'omusajja gwe yazaala mwatamanyi nti omwana afaanana bw'ati. Goli awo omeketa amannyo ng'embuzi eyagala olinyira ginnaayo. Oyagala kagaali. Nalero azoli mukamba. Nga naawe tewakavuga. Oba asooseewo. Kubanga omuntu eyavuga kagaali toyinza kubanga osooti maaso. Naye teyakavuga. Akoze eki? Neko yakuvumirako omusajja otadde n'omwana we mu kamera omumanyiiza omwana naye bono simanyi naggwanga nze singa obadde muganda nga obadde ajja kusonyiwa omukazi oyo n'omwana we. Akula omwana anonye kitaawe ng'amwegayirira. Kubeera akula n'amala n'akusanga. Okwala osimu n'ovumya omwana taata we. Ng'asobodde n'okukola kyasobola kuba Bruno apangisa. Ayino. Tannaba kuzimba naye ennyumba gy'alina kubeeramu. N'oyagala byonna abikolere gwe kubanga yakuzaalamu. Idiot. Abogedde n'oluzungu. Bugambo obusembayo eriyamu ababa kadonkamu. Sina bugambo obusembayo wabula Kenzo genda maaso. Basaba Kenzo yeetonde. Togeza ne weetonda. Ereka kuba mmeza. Kenzo kola emirimu gyo bakole omanye bakadonkamu oba yiya onajja nga bakola federation yakadonkamu. Olaba ekibiina obubiina kyabalema. Ne federation ejja kubalema. Trust me. So Kenzo teyeetonda. Kole yeetonde ki? Omwana vaawo n'agamba nti bannange singa corporate yajja bamuzeeyi teyandibadde ku nnyimba z'alina ng'alinnya booda. Lwakuba nti baatemyemu kano kadde bagala okukola ki? Okuwulira. Kenzo bamuseetinze. Ate n'abayimbi be yamenye teyagambye nti abaakadongokamu. Fira bongo teyabakadongokamu. Kati nga bawana bete banavayo kuyomba. Ng'ate Kenzo yaddamu n'ennyimba z'amu kwaba baki? Abayimbi. Naye yabadde awa example nti lwa muzeeyi gundi alinnya booda tafunye mu music we. Kale gwe n'onyiiga bunyiizi ng'ate corporate mwaliyo nga mugiwagira abagisabe. Abagala loga abasajja mukubire Nnaalongo Kitone. Naye ng'omulogaddemu amagezi ng'ate tava nnyo waka atazuukazunga watali nsonga. Mbanga mwankwatamu nga mbeera nnyo waka ennaku zino. Nakyogera owulira nga tuli mu kkomera ne Mama Jaden. Ne mugamba ono wava mu kkomera ekyokola okitegedde. Ko embolabula mukazi oyo yabonaabonamu nga sinza kukoleka otyo Shalom oge. Kubanga okisoko olina emikwano egitategeera. Ozungazunga n'emikwano gy'abakazi egikuwa amagezi okudda ekaleeti. Gikuyigiriza ozunga bumunywa shisha. Nenjaga Shalom abatuge. Oddeyo ewuwo. Kitegedde. Ate nnyina n'akalala kakyagaanya okunona. Shalom twagala ozimbe studio ng'olikodingira waka tujja vuga tujje. Mwagala kunfunza bufunza Mami Jaden omusajja omuleka mukakasale kkubo. Nenjaga afune kamutuuza akateekawo mu mulyango. Shalom obeere ng'ojja no ng'oweera tuyagalayo okutama mangu gamba ngenda waka. Kale tukenga studio gizimba wali nga tujja ne tuliko. Kyo kyemmanyi nti yankola ane eddagaali yankola ku mwenge kubanga ntunda yabba edagaali mu ngeri y'enguza abantu. Naye kati kipa n'ebeemu omutwe gunnuma okufa obufi. Kyetwagala ekyo. Mukazi akanjoga nve ku mwenge. Anti wali tukivumirira ekyo. Anti Shalom bw'onywamu okya mu kanogaba n'essente zonna ez'enkya. Kati ngaffe abantu abakulu twakirabirawo tulina okugema oleme kubanga bamuzeeyi. Bagambe Shalom yali ku YouTube wano yakola ki? Balina ssente abo. Mugamba ayisa mu bwangu akabe kava mu kulwa. Njazeeta ku Salama ekyavudde China. Naye mbadde nno natera okukubira omuntu essimu omusawo wange. Kigakujja ekyo kigakujja. Kijja ekyo kyo Nnaalongo. Tandisa kibanja bubanja. Kigakujja ekyo kyo. Ati katukoze kamangu. Osanyusa nnyo abasajja osinga ffe baganda. Kati kazibwe kapo. Kazi balogo bo wamma. Kale, naye wamma taata. Tukakola kavijjako, tukole kavidiyo nga tukalendaganye Nnaalongo.
tere kuddamu kutabaala Fangoni kyaka bakutumye obubaka bwo tebantumye ne bajja kukuba tekinnuma nga bankubira ki bajja kwekyawa tumaze